nateeka obuddusi nga tebaŋŋambye tebanyeze wadde ekigambo. Kati nze ompa mmeka nkutwaleyo? Gw'obadde oyagala mmeka? Mitwalo aga 5. Ezo ssente nga nnyingi. Gw'osobola mmeka? Kituufu ssente ze nnina nze ntono nnyo. Watya bwe nkuwa emitwalo 10? Ayi nyingi, obanje miliyoni 4 nkusaba emitwalo 5. Emitwalo aga 3. Ssebo ezo ssente sizirina, emitwalo 3 era gaba gakyali mangi. Gw'osobola mmeka? Olaba otya bwe nkuwa 15? 15 ssente nti ntubireke kale. Kale 16. Kale jja ntugende. Sister zange zimpere wano. Ate oyagala nzikuweere wano nga tunaba kuntuusa? Saagala bamanyi wali nti zaakuleese. Zimpere wano. Okay. Ewo, we wali. Awo.
Nyaba aba wano baliwo? Abawano ki? Abawano. Abawano bye biki? Abawano ki? Nyabo, mbuuza nannyini wano Jordan. Baakagyawo nebbanga sidde ne Jordan alina n'omukyala Martha. Balina n'omwana omuto ali myaka nga 5 Lucas. Nyabo, ffe nannyini wano landoodi waffe bamuyita Franka. Ate gwe ombuuza Jordan, bijordani byo byombuuza tetubimanyi ebyo, totubuuza bijordani byo naawe. Soko ngambe kiwedde. Kiwedde. Kali kafala naawe. Kali kafala. Naye? Agwadde emitwalo 16. Kyako omutwalo abadde agukozesezza. Kitegeera naye era tutambulirawo si wabi. Tugenderawo kati tubandoza tugabana kiwato. Era? Tugabana ekiwato. Kati mba nkuwako emitwalo 8. Kale. Nkitegedde. Nze nakitegedde dda. Wabula oyiriba nno. Toli mwavu. Obimanyi byange. Iriya. Ebale nnyo. Nyabo, saagala ogambe nti ate andeese wano musiru. Aŋŋambye nnyini wano ye Jordan. Kati ate gwe saawa eno nga basimanya ye Fulanka, leka kumbuzaabuza. Naye bannange nze siina nagaseka. Jordan, Martha, bye biki by'otubuuza ne Lucas? Bye biki? Nkugambye nannyini wano bamuyita Franka. Ayina mukyala we bamuyita Namutemi. Ate gwe olemerako nsimanyi nannyini wano ye Jordan, simanyi Martha. Bye biki by'otubuuza naawe? Oyise wano tombuuziza weetooloola wuyo wa mu mizigo mutooyi. Tosobola na kubuuza bantu oli mukumbuuza aba Jordan. Simanyi oli mubbi. Ngolowooza buli omu talina byakukola nga ggwe. Kaakati Nyabo, bwe naali kubuuzizza engoye z'oyoza ne zeeyanika. Nkubuuzizza. Oyinza okuba ng'ompise bano abakola mu UN nti nze ayamba mmwe bakateyamba abatalina byakukola. Nkubuuzizza Jordan, singa obadde tomumanyi waali ŋŋambye nti Jordan simumanyi. N'otadde wano kummalira bubi. Maama, kalabe. Oli mubbi? Naye bannange obukazi mwekaza. Naddala nnyo mmwe obukazi obumpi. Kalabe, kalaba obugulu. Kati weekaza ki? Kalabe. Otagaruka hakuzenjeraho. Noetolora oli omushuma. Otagaruka hakuleeta obushuma bwanyu. Obushuma bwanyu bw'obukazi bugufu. Genda totusiiga korona, mutuuleko ewammwe mujja kutusiiga korona. Obukazi bugufu mu luba buli abashuma. Totumalira budde. Otyo bigenze bitya? Ndine taata oba nkubulire nkyebuuza kye nakola Katonda. Ate kiki? Mwana gwe ekisajja kya booda kinzibye. Oyinza okukikkiriza nti ssente zange zonna ze nagenze nazo nkomyewo n'3,000. Kyokka nga ne kyembadde njagala sikifunye. Naye kati ate ekya booda kikubbye kitya? Nina ti ekisajja kinfeze. Nekiŋŋamba awo mbuno kimanyi gye badda. Nekiryoka kinvuga ne kintwala awafu. Nga n'abantu abaliyo bonna sibamanyi nga siina gwe nali ndabyeko. Naye kati naawe Roda, mu bantu bonna ng'otandika kwesiga ababooda. Ababooda bamanyi babbi. Ababooda bwe batyo babeera nga n'abalina amadagala. Wabula bannaye omuntu wakufa. Ng'olabye bannaye obusente bwo. Bannaye obusente bw'omunaku bulabye. Obusente bwakuyiriba buyiribi ate nabo kati bubo bugenze kubbibwa. Bannaye ng'olabye. Naye kale
Tofaayo mukwano, tofaayo. Nenze kyendaba Roda. Ensonga za Jordan ezo zeetaaga kukwata mpola. Mpola nno nga bw'okiwulira mpola. Ffe kye tuba tukola, tudde no tukole akasente kaffe. Ompulira? Bw'obeera ne ssente abo abantu tebasobola kubula. Tekisoboka. Abo bayinza okulema okufuna. Tekisoboka naawe. Oba wabafunye dda. Ng'olina ssente z'obulungi ozimanyi nti ziri wali. Ozikoze. Dda. Ng'obafunye dda. Naye kati ekikulu kya byonna kunoonya ssente. Ate nga sigenda ng'ozigabagaba bw'otyo ng'ogabira abantu. Nina amawulire g'amalungi. Kiki ate ng'otunula bubi? Wenna otunula binsobedde, ki ekikutuuseeko? Lineti, mwana gwe olwaleero nsanze akamotoka ka Jordan. Wanje? Ne nkagoberera nga mmanyi nti ku mulundi guno mmufunye. Naye nako yakatunda. Okimanyi nti ngenza okukatuukako okukatulamu nga mulimu musajja mulala. Amazima gennyini bo bankubako ekibaati. Kuba buli kyenkola kigaana. Anyway, ebyo biveeko. Byesonyire naddala byerabire. Kuba mukwano, nina amawulire go. Gocha. Wandibadde ongulirayo n'ekyokunywa kuba maama. Ate gati. Gali gocha. Netwalira wetwalizi out. Naye Lineti naawe. Roda. Nzudde Martha wakolera. What? Nzudde Martha wakolera. Lineti. Soko Martha wakolera. Lineti soko olinde. Omuzudde oti. Mwagala umanyi byamye byaffe jangu. Jangu ndukuwe mada inga. Jangu. Makakuchi. Zibadde. Zirabiri mu ofisi yange ate nga ndaba zirina kubeera wano.
Madda ate kyekituuseewo nze nakugamba yenna akutawaanya ŋŋamba baako kyoŋŋamba kazzemu okusumbuwa madda nze mbadde mmanyi buli kimu kyatereera kuba ennaku zino zonna ate nkulaba ng'oli musanyufu madda nze ŋŋamba akutawaanya mukulagire faya oba ani madda mukiki Rhoda. Kale Ani Unabadde atudde wano. abadde azze kusaba mulimu waliwo obuzibu Oh God. Brand mami nkwegayiridde taata omukazi oyo tomuleeta. alina buzibu kimata mwemanyi Brand nkwegayiridde. Omukazi oyo tomukkiriza. ati mpa ensonga kuba nze ndaba empapula ze ziri very okay tezirina buzibu Oh. Martha kakkana okimanyi bulungi wano buli mukozi yenna gw'otayagala nsobola okumugoberawo ekyo okimanyi naye ekyebuuzibwa nfuniramu wa Brand nkwegayiridde. Brand nkwegayiridde bambi. Olwaleero lwokka. Nsaba ompulirizeeko nga tobiwanvuyizza. Martha nange leero nkusaba mpulirizaako nga tobiwanvuyiza Will you just say yes? Nkusuubiza oyo omuwala oyo omukazi toliddemu kumulabako wano ku ofiisi zaffe. Just say yes. Brand. Ntegeera